Nze Dr. Eve Kasirye Alemu. Tuula ku board ya Buganda Land Board ne bakyala bannange bano omukungu Rehema Nayiga Seguya, omukungu Namirembe Katende ne owekitiibwa Namyalo Kisitu. Ku lunaku lwaffe luno olwaleero olw'abakyala, njagala kutegeeza mukyala munnange yonna gy'oli nti naawe oyinza okutuuka okukola emirimu egy'obuvunaanyizibwa mingi. Era ku lunaku luno olw'abakyala, mukyala munnange eyo gy'oli n'alyagadde okukukubiriza okubaako ke weekoledde, era n'ofunayo n'ekintu ekyokubuwa naddala ettaka terivunda, ebbeeyi yaalyo yeeyongera bweyongezi waggulu. N'olwekyo obanga olina kibanja nakyo kiwandiise, obanga olina ekyapa kikakase nti ekiseera kyonna kibeera nga kizibwa obujja bwe kiba nga kiweddeko. Abaagala okuba nti mwagala okubayamba naye nga temusobola, muwulira temusobola, mutuukirire Buganda Land Board ejja bayamba. Eriyo n'abakyala bangi abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa bajja bayamba, n'okutandikira ddala abantu bwe batandikira okuyingira mu kitongole ekyo. Nawo n'abakyala weebali bajja bayamba ng'era omukyala bw'ayamba abantu. Ku lunaku luno mu nsi yaffe eya Uganda yonna, njagala obbakubiriza nti abantu baffe aba Buganda Land Board bwe bajja eyo basomese emisomo, mufube okuba nti nankubadde mulina emirimu mubeetegekedde okuwuliriza bye bagamba. Ensonga okusooka mwe musinga obungi abakyala mu byalo, n'olwekyo mutegeere ku by'ettaka nakinammwe bwe musobola okulifuna, era musobole okuba nti mutereeza obusenze bwammwe ku ttaka.